Uganda omukulembeze waffe yasooka yennyini Yoweri Kaguta Museveni mutembeeyi yasitula Soko Sirike yasitula amajani n'agatwala Abu Dhabi agatembeeye. Njagala kubuuza wabanga gyali mu State House mu Abu Dhabi bakagula ttani mmeka ez'amajani. Amawulire agakagwawo agali agent mujjukire emabegako wali baganda baffe mujjukire emabegako wali baganda baffe abatembeeyi bayite ba hawkers bagobebwa mu kibuga Kampala ne bayonoonebwa ebintu byabwe byonna emmaali yaabwe endala ne bagitwala. Abaali bakatandika okweyiya n'abaali bategetenkanya okuddamu okuweerera abaana baabwe nga bakava mu covid. Emmaali yaabwe yayonoonebwa, emmeeza ne zimenyebwa, ebikopo ne byasibwa, buli kintu kyonna kyonna ne kyonoonebwa, ne ssente ezimu abamu ezaali mu bookisi baazitwaliramu. So baganda baffe abaafisaawo obuntu bwabwe obwo basobola okuddukadduka mangu ne bagamba tetulina kyakukola, ne bazambalira ku mugongo ne batandika okukwata ebintu byabwe ne bava mu kibuga ne beeyongera mu byalo. Mujjukire bannaffe abasinga ab'omu western ab'omu western ne eastern abaganda baffe bonna kati kyonna ekitwalira awamu ne kankitwale bwe ntyo, naye baganda baffe abamu western agent kuviira ddala mu ministry of security eyawano eya Museveni. Baganda baffe mwenna kyannaku okubategeeza byenfunye ebituufu ebikakafu nti teri mutembeeyi akkirizibwa na kuddamu kutembeeyereza mu kyalo. Bakugoba ankubira sooka ojjeko katono. Bakugoba mu kyalo, bakugoba e Kampala nogenda nogamba nti kamala okuyisaawo akantu kabakama bange. Baganda bange mwenna abatembeeyi mwenna mwakitegedde oba muli mukitegeera ssaawa zino. Bw'oba badde ne muganda wamugamba okay weesonyiwa ekibuga dduka mangu odde Kampala dduka mangu odde mu kyalo. Western yonna bagiganye omuntu yenna okuddamu okutambuza olw'ebyokwerinda insecurity, olw'ebyokwerinda mbu batidde mbu bano batambuza criminals bayinza okuba criminal. So n'omutembeeyi tokkirizibwa kutembeeyeza mu kyalo okujjako ng'ofunye World Trading Center n'oteekawo ebintu byo n'otandika, naye ng'ate buli World Trading Center ate wonna bagobawo abantu. So kale simanyi bannayuganda ki kye bagenda kukola. Omuntu waffe wa wansi ebyo bye twabagambanga, twakugambanga baako kyokola yimuka naffe gwe wasigalayo n'osigamba nti affe tukuuma maali yaffe, ffe tukola bwe tuti. Bannaffe abamu be twali nabo mu kkomera baali batembeeyi, bwe baakomyewo bambi baali zoominze okudda mu bulimu bwabwe nga bwe bwali abamu, naye ate era emaali yaabwe ne bagirya. So bwe tutyo bwe tuli ffe abamu. Nja bagamba ekigambo kino nga natera okuvaako nti ffe abamu abasinga abali ku kamera twakwatibwa, naye bwe twavaayo tetwazikiza. Twasigala tukola omulimu gwaffe gwe tulina okukola ogw'okubunyisa enjiri ey'okumanyisa abantu n'okubazzaamu amaanyi n'okulaga Museveni obuziina bwe bwonna. Naye ate mmwe bannaffe abasinga mwava ku layini. Bannaffe kyova olaba nti tujja live, luli twajjanga live oba okoonyeko kakine mudduka kitegeeza twayinanga ebisusunku kati byaweweebwa ebisusunku ne bigenda. So abasigalawo oba muli basatu oba muli bataano, eyo ye cream. Nkwegayiridde twekwanye tulabe nti ekintu kino tusobola okulaba nti twenunula mu Uganda. Otherwise omuntu wa wansi, okutandikira ddala ku muntu wa wansi tokyalina buddukiro, kubanga akalimu akasinga okubeera aka wansi ndowooza bwe butembeeyi, kusema mazzi na ku butembeeyi. Nyate na butembeeyi tokyasobola, kubanga kakapito kaba katono oba tosobola kigundi. Ne tukkiriza nti bwe tugobye mu kibuga nti kubanga bannannyini bizimbe n'ababipangisiza bayinza okuba tebatwagala tubonoonera business. Lwaka tusalewo tugende mu byalo tunoonye akajja, tunoonye akasente, tutambula n'ogamba maama ninawo ekikopo, maama ninawo kiri. Naye mu western batandikidde mu western kabadde kakodyo kakugaanira ddala bantu mu central kijja. Basose mu western musooke mu kitwale nga abagamba nti baganye waabwe, naye neewuwo kijja. Central kijja, west eastern kijja, northern kijja. Abatembeeyi nga tokyakkirizibwa kukwata kintu kyonna kitambuza kutunda kantuko kugenda wa muntu kukagula. Bakifoominzeewo nga bagamba
nti buzzi bwa misango. So Museveni agenda tunyigiriza embeera yonna mpaka mu buwumba tuutu bwe bunaatuggwamu nze naawe ne tubeera bagezi ng'abaana b'emisota. Naye obusiru bwe tulina tujja kusigala nga tukkiriza mafuta bwe gongera nga tuvuga emmotoka nga tugenda tuganywa. Obusiru bwaffe gwe weevume nange neevume. Obusiru bwange amafuta bwe bagongeza mutwalo era nvuga emmotoka neŋŋenda nenywa amafuta ago. Gundi ekirala amasomero bwe gongeza ne gava ku miliyoni 1 ne gadda ku miliyoni 2. Nze omusiru naawe gamba gwe omusiru kubanga munnayuganda ffenna tuli basiru, naawe oli musiru nange ndi musiru. Era okwata ekkuba eryo n'ogenda n'okwata omwana oyo n'omussa ku ssomero. So n'omussa ku ssomero erya miliyoni 2. Bw'omaliriza buli kintu kyonna ekyeyongeza ogenda bugenzi mu maaso nakyo era n'okigula. So twali badde tubeera mu kaamagezi nti waliwo okwekalakaasa okw'amagezi nti osobola okuyimirira n'ogamba nti ne mugamba nti tetugenda kulinnya takisi bwe bazongeza ffenna tuggwera muli. Ne bagamba emitwalo 10 era osangayo ebiwumba tuutu nga bitudde mu takisi mu baasi ya mitwalo 10. Bwe kituuka eri kiba kyagala okudda nga kikkubira ssimu kigamba maapu olinawo ko omutwalo mwana nsiraanidde mu kyalo n'owulira ng'oyagala bimuliisa naye nga tosobola biisa ku mpewo. So bannayuganda okujjako nga tusoose ne twebeereramu bajja tunyigiriza era essaala yange ekyagenda mwebale kutambuza posti. Nze natadde essaala eyo gyetambula ku mikutu yonna ne ngamba ayi Mukama Katonda w'eggulu n'ensi njagala amafuta gatuuke ku mitwalo 5 ebintu byeyongera okulinnya bannayuganda tuggwemu obusiru tusobole okugoba Museveni nga tunyiize. Otherwise tujja kusigala maapu mubagambeko maapu kola bwoti ne bwoti tunaabagamba mpaka ddi. Twadduka emisinde gyonna mwagiwulira tukoze ebintu byonna bino okuva mu zi campaign buli kimu kyonna ne tukikola. Maapu n'abaako n'agatta n'oluzungu lwatamanyi n'ayagala ne ku luswayiri ne lugaana naye ng'ategeeza ekigambo kimu kwenunula tulonde Kyagulanyi twenunule tukole bwetu ne bwetuti abasinga bwaddanga ku busimu bwammwe ne mubuteeka wali nga tewali action yonna gy'osobola kukola ng'olaba bulabi ebinyuma gwe nga bikunyumira naye nga tosobola kugamba kale gwe tosobola kwetuukiranga naye nga tosobola kugamba n'abo abaana abaabeeranga mu field nti kola kino nti mukale kankuweerezeeyo omutwalo n'osigala nga essaawa zino era okyajja ne ku layini era okyavuma nti bwe mutyo bwe muwoggana. Maapu abadde takya blockinga naye kati wano kituuse we kinyumira okunyiigira ddala nti buli muntu yenna agenda okuwumba tuukira ku mapu media nga mapu media ngenda kumusazaamu ogende n'ew'omulala naye aku blocking ogende n'ew'omulala naye aku blocking tugenda kukola kajegere ka gundi gwe bw'ojja ku gundi abannanga abamu tebasoma comment ne tugenda kugamba kati omugundi omuyigo gwa kusoma comment omuntu afuuka omuwumba tuutu atagatta kadde obuzi mu kuwemula n'okuvuma okudda mu byekisiru ng'eno tumusazaamu. Tulinamu abantu abakozesa akawunti nga oli yeeyita gundi wa Bobby katugeze nga maapu wa Bobby gundi wa Bobby. Abantu abo mukozeseza akantu babi era bw'otunula bwa akawunti obwo obuntu bubi nnyonnyo bukola posti nga ziwemula buwemuzi bukola bwe buti ne bwe buti. So ebyo byonna nze nga ku maapu sijja bikiza njagala omuntu angamba nti maapu yiga nga tulinayo 10 maapu ekapicholo twafunye ya 3 maapu gundi entunga mutulinayo bwe bati ebyo bye bintu byentegeera maapu eno gundi bagitadde wana hardware naye ya NRM agikolamu wa NRM tetujja kugulawo bizimbisibwe no gundi supermarket fe tetujja kukola bwetu ne bwetu tetujja twagiboycottinze tewali ayinza kukuba miggo ng'oganye okugula ekintu mu dduuka ly'omuntu mutandika okubeeramu amagezi mu boycotting ebintu by'abasajja abo mutandika okubeera nga amafuta gaabwe bagalinnya kubanga baayagala amafuta gaabwe gaggwemu. Mu nsi yonna amafuta gali wansi fe wano gundi wano okuyingira amafuta okuyingira wano mbusimanya bakebera covid bakebera mu speed mu slow ntono nyonnyo amafuta we gali wano ku border ya fe yemalabba ne Busia ne wano tegayingira olw'ensonga mbu abakebera aba covid mbu bali slow. So that is why you are seeing a raise ey'amafuta eri waggulu naye nga bo babaakaakaabwe kabayisaawo mu ebisiru ne mutapaakinga mmotoka zammwe kwekalakaasa kuteekawo obutali bwenkanya naye ne musigala nga muganywa bo ne basigala nga omusolo gwabwe mu nsi yaabwe gutambula omusolo gwabwe nga bagufuna bulungi nnyo sente zaabwe nga bazifuna nga bakunyigiriza liita ey'amafuta oli n'agifunako amagoba ga mitwalo ga 13,700 palita amagoba liita 13,700 palita n'okyamyawo ekimotoka kyo n'onywa n'olina kyamya mubaleke bonga baba bali
baberenga bebageyongereza ngate bagakola ki emotoka giparking pichi giparking mutandika okutambula mulabenga naye mu kibuga tebakyagenda ne buli kyekirinya wano mu Uganda ne twasama ne tuwanika ne twasama ne tunywa amafuta ne twasama ne tugenda mu butale ne tugula ne twasama ne tulinya bus ezemitwalo 3 ne twasama ne tulinya taxi nze kale mpulira nga mpulira njagala bus amyasama nange njasamireko akumata kumira mpeera mwetereze bana Uganda twetereze otherwise temulowooza nti ffe tulina omusayi gwaki ogweffe gwe twateekayo nti oba nfa leero nze I don't know nze very time byesaatereza luli bwe nakomawo bwepa ne nfuna omukisa n'enzira ebweru n'entererezaawo ne ngamba bwenfanga kano kali bwe kati ne bwe kati kati nze ne bwe bannona kati ne bwe banzita kati sikyalina kyenkola ki kati nina kutambula nga nina kubuusa bantu we nakoma ne tuve omuntu ajja ku map kati nayo nanvumirako nga tali ku byankyukakyuka wetegeke naawe so webereremu map kati yakyusiza tone kati atagenda kusabula busabuzi obusungu bunnuma abaana bange balimbuuza mu ggulu nga bansanze mu ggulu daddy you died what did you do mwakola ki mu Uganda nina ikimu kyenjo mugamba nagezaako bwenti olunga mugamba ne bana Uganda baagaana kati bana Uganda tugenda bavuma buvumi tugenda kwevuma bwevumi mu nvume tubavume tuwevume ng'olina kyogattako muve mugamba nti atenze sikyadda na Uganda ngenda kuongezayo contract ne yongezayo contract ng'okola akasente ng'akasente otono okapikira muganda weeno ng'omugamba gwe kola kino nga n'oli akafuna kola kiri ba MP we bafuna akasente nga nabo bagattako muve mu comfort zone tuli bubi abatembeeyi mbagambye update ezze oyolwaleero Western Uganda abatembeeyi bamaze basalako temukkirizibwa kutembeeya mu byalo byammwe ebyembalala so mbu bazudde obumenyi bw'amateeka bulabika bujja kugenda maaso so bwe batyo basoose mu Western nenga kyebagezaako okutagetinga nawe abadde akyagamba nti okyatembeeza kawempe ludda nansana mpayo ebyalo ebirala awonawona essaawa ena bagenda kugamba naawe tokyatembeeya so bwe bityo bitandike bya Uganda bajja kuba bakyakutaddeko ekyo ng'eno ekiteeka ekyo parliamentary gundi ba MPs okulonda president nga nako kutandika nga nako bakiyisaamu so bana Uganda tujja kusigala nga tuli basiru buli kaseera tunaabeera nga bagamba mbu toga yakyezinze n'eggongolo liruma ddi toga yakyezinze n'eggongolo liruma ddi weni gongolo bwe liruma kane bana Uganda tufuuse ekyo nti toga yakyezinze n'eggongolo liruma naye nga tutuuka okaddiwa n'ofa n'omulala n'agendako nga tolumye tulinga abalinda Yesu come on mukama abakuume leero face njikwese face mugiraba ku Friday Saturday na Sunday gasaawa zino mbamba wa update eddoboozi kasya mulifuna ekyo kasya mufuna information gye mbamba wadde bwe kityo bwe kiri munange mapu twasoma olwasama olutali luno yes nze njasama naawe n'oyasama ntumaliriza omusajja n'atukinako tinokwa mapu obutembeeyi tubagulire ngoma nabo bajja kwefaako kitalo nnyo nnyaffe Uganda so bwentyo bwe mbadde just kawadde ka update kabadde kaddakika ntono nnyo mukama abakuume mubeere muka amagezi wevumenti oli musiru nange ndi musiru bw'onoonyiiga ojja kuwulira ddala ekikuvumya